Kichenyu tulonda bikiye. Mukimanyi bulungi tewali muntu asobola kulangirira Bobi Wine. Lwaki mukuba na babantu? Wetwogerera byo ebya fulufiga bitabuse mu katambi atabukidde byabakama. Ngenda kubiranga katambi nkakuwa buterevu naye nga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gera maaso bwotyo berenga ogiraikinga. Kichenyu tulonda bikiye. Mukimanyi bulungi tewali muntu asobola kulangirira Bobi Wine. Lwaki mukuba na babantu? Byabakama tasobola kulangirira Bobi Wine na musasula. Kiki ekikubyanga abaana kyekisibisa abaana b'abantu. Abantu bekyayo olabanga buli muntu ayogera nonsense, buli muntu ayogeza bogus talk because banyivu. Eskembuga, thank you so much. Muteke ku 10 years oba 20 years, either 15 years. Twakamala konda buli muntu afiiriddwe ebibye. Abantu abawagire baddala bafiirwa ebintu byabwe. Bali mu bulumi. Zamaduka gange bagocha gonna. Nandi badde mbaga zaaki mmwe. Singa ba following mbaga zaaki. Obera mu bintu abantu bakulowooleza oli bulungi ng'oyina amabwa. Toyina nawe wola toke wadde mino gy'amatoke. N'ebinyi batosobola kubyewola. Bawuza advisor nina ki? Nina kaki? Twegumya kugamba nti emu n'ebbiri kyekisingako. N'omala gagga. Abamu tuyinamu humanity. Abamu ogamba gundi Toyota manyi, natasa manyi, gundi amanyi bana ndaba batya. Akobuntu just. Nenga tolowooza nti tunaffe tuli bulungi nnyo. Betukwata tuliganyuddwa mu structures twakola zonna. Ba structures batuka mu kudeliveranga sente nga bakujjawo. Ghetto structures fe twazikola batujjawo da batekawo ddamu ya ne Emma. Tufuna kaki? Be bali saving sente. Gwokoledde mu bulumi okoledde mu bulumi. Bwatyo nno omukyala Jennifer Fulufiga bwayogedde atabuse mu katambi nga bw'omuwulidde. Ono nno ekyamazima ye mukyala ateerya ntama wadde ekibiina ekya NRM akiwagira naye era ewabaawo ebitatambudde bulungi. Avaayo n'abeera ng'ate mwana tu abyogerako ewatali yadde okwetiiririra. Kansuubire ebigambo bya Fulufiga osobodde okubeera nga obyewulirirako. Ate bwe tweyongerayo ye Honorable Mpuuga gakaaba gakomba oluvannyuma ye n'ekibiina kye ekya DF okulemererwa okufunayo ekifo kyonna mu Parliament anti Nuupu kye yabakoze yabeeze bwezi bonna yabakubye akalulu. Kankuwe akatambi katono nnyo. Ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidate ba DF tebayitamu. N'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers ne Kkobaane ebakoledde we balangirira oyita ku Tale Center. Ekkobaane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition. Ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo Ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne be lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo ebyenjawulo gye balangiridde aba Nuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twajjayo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu. Abutereevu nno ye mukulu Mathias Mpuuga kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera ng'ate omwewulirirako. Ono nno si musanyufu wadde yadde n'akatono oluvannyuma lwa ye n'abantu nga Abedi Bwanika n'ababaka be yabadde atadde mu bitundu ebyenjawulo ku tiketi ey'ekibiina kye ekya DF okulemererwa okuwangula. Ono nno si musanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumwera avuddeyo olunaku olwaleero n'abeera nga ategeeza nti ddala ekyamazima babbibwa. Nti niwe mulaba talina mubaka ina yayiseemu era nga naye kennyini nnyini teyasobodde kubeera nga ayitamu bamubba
akalulu. Era ekisinza okubeera nga kyewunyisa abantu kwe kubeera nti Mpuuga agambye nti Nuupu ne NRM bandibanga balina akakwate. Twandibanga tuli awo nti nga Nuupu ekibiina kya NRM era nga bandibanga balina engeri gye batuzannyamu etali ya bulijjo era mbo nga bakwataganira wamu, kubanga ye akirinako n'obukakafu nti bano ababiri bakwataganye era bakolaganye mu kusobola okulaba nti Mpuuga tafunayo mubaka yenna. Ekibiina kye ekya DF tekifuna mubaka yenna mu Parliament. Era n'akomekereza ng'agamba nti NRM ne National Unity Platform bagenze maaso n'okubeera nga babba akalulu ke kosa n'akaba candidates be abajjidde ku tiketi eya DF. Genda mu comment section oberenga naawe otuteramu endowooza gw'okusinzira engeri gy'olabamu embeera. Mpuuga mutuufu baamubbye oba kati ali mugezako okufuna kyakwekwasa oluvannyuma lw'okubeera nti ye ne ba candidates be aba DF balemereddwa okubeera nga bafuneyo yadde omu ayingira Parliament. Tuwe endowooza yo buterevu awo mu comment section. Ng'okusinziira ku mukulu bulijjo amaanyi gayogeza, bulijjo yemanyi nti eryanyi akola ki, eryanyi alirina era nga akakasa nti ababaka bonna abaana bonna be yali asimbyewo 8 bonna bagenda mu Parliament. Naye ssebo yabyabadde biralamu ebyavuddeyo okubeera nga naye kennyini teyasobodde kubeera nga ku mulundi guno ate addayo mu Parliament. Kale nno Mpuuga y'omu ku babaka abavuddeyo ne bategeeza nti tebamatidde na biki byavudde mu kulonda era nga bakonkludinze bagamba nti babbiddwa akalulu. Kati nno ekyo nno kyawukanako n'omukulu Sseggona ye eyavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima yakkiriza n'ebyavudde mu kulonda era defeat ye yagikkiriza n'ategeeza nti ajjagezaako omulundi ate ogujja nga kwogase n'okuwagira ono yayiseemu n'okubeera nga amugayidinga wonna ewabeera weetaagisiza naye ng'ebyavudde mu kulonda yabikkiriza wadde ye Mpuuga abiganye. Genda mu comment section obeere nga oteramu endowooza yo. Ddala Mpuuga yabbiddwa oba ali mugezako kubanga yeekwata ku bisubi? Endowooza yo gituteere buterevu wansi awo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribinge mukwano gwange wenna atanaba kulabika nga osubscribinga video eno. Genda maaso obeere nga ogimpeera like, yitira mu comment section ompandikiremu endowooza yo buterevu tubeere nga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sana. Ku mukutu Jika Media kwobadde munzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera. Mweraba.